Omulabirizi asinzidde ku kitebe ky'obulabirizi ekireka mu kusinza okutongoza ekibiina kya Adventist Business Friends Limited ekigenda okukola ku by'okuziika ku musingi gw'ekkanisa y'Abadiventi ng'omukolo gwetabika abantu ba Lubatu. Asabye abaayiseemu Kamyuufu okubeera abeesigwa n'ayambalira n'abeefudde ebangalo bunani mu kiseera kino nga beekwasa obulwadde bwa COVID-19. Bayibuli yaffe egamba nti banga muli obanga munyo bamukola ekintu kyonna mu kikolwa kitibwa kya Katonda ekyo tukibasaba era tubasaba bakole ebintu byonna n'obwesimbu obanga obwesimbu nsonga nkulu nnyo mu kitongole kyonna mu organisation yonna mu mirimu gyonna bizinesi zonna. Akuutidde abakkiriza okunyikiza ekigambo kya Katonda amaka gaabwe mu kiseera kino ng'amasinzizo gakyali ku muggalo. Nti ekkanisa zadda waka buli mukulembeze w'amaka obanga gwe mwami gw'okulembera amaka okusinza okwo oba omutaliiwo gwe omukyala gw'oliwo gw'okulembera okusinza okwo. Laba nti n'abaana bonna okusinza kulimu okuyimba, kulimu okuyiga ekigambo kya Katonda, kulimu okusolooza ekirabo, kulimu okuwagira omulimu gwa Katonda. Omulimu gwa togenda kuyimbira kubanga COVID waali. Abadiventi oluvannyuma bamwanjulidde ebyuma ebiguliddwa okuli emmotoka egenda okweyambisibwanga. Stephen Kabuyenga ye ssentebe w'ekibiina kinannyonnyodde engeri gye kigenda okuyambamu ekkanisa. Fino saavisi eno eyagala okuteekawo enteekateeka eyawukanako ku za bulijjo okulaba nti omuntu afiiriddwa abudibwa mu ngeri esingako obulungi ate ne munnammwe yenna abaagenze n'agenda ng'asiibuddwa mu ngeri y'ekitiibwa eweesa ye ekitiibwa naye okusinga ennyo eweesa Katonda ekitiibwa. Mu ngeri emu omukadde Edward Miro akulira ekitongole ky'obuwanika mu Central Uganda Conference akubiriza abafumbo okwesigangana mu buli kimu. Katonda bw'abeera wakati waffe abantu tutegeeragana era ebirowoozo byaffe bibeera nga bikwataganye tewabeera waayagaliza munne kubanga ate ava mu bulamu obw'ensi eno oba ng'abeera mu biseera eby'okunyigirizibwa oba ebirowoozo by'okubeeraawo nga biri stressed. So okuteeka Katonda wakati muffe ekyo kikulu, okutegeeragana ekyo kikulu, okusonyiwa. Abyogedde mu kusinza empereerwe mu ggombolola y'e Kawempe maka ga Jimmy Nyende ne Sarah Nyenda akulira abakyala Abadiventi mu ggwanga nga muwala waabwe Miriam Gabula ayanjula mwana munne Jonathan Mugabi yaleka munyanyi ya klabu ya Villa ne URA. Omukolo gwetabiddwako abantu batono olw'okugoberera amateeka g'ebyobulamu. Omukadde Mira asabye abafumbo okwejjamu omuze gw'okulabankana kibasobozesa okwewala obutabanguko obutuuse maka ensangi zino. Tukkiriza nti nabo banaaba batambulidde mu miramu egyo ne batukulembezaamu Katonda era nga bulijjo bwatukulemberamu era yabalabiridde okutuuka olwaleero amaka gaabwe gajja kuwangaala. Nyenda bakuutidde okuzimbira amaka gaabwe ku kigambo kya Katonda buli kadde. Njagala Mukama ayongere okubawa amaka malungi batuule bulungi bazaale abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ate bakole amaka agatya Katonda, amaka agakulaakulana, amaka agalera abantu. Geoffrey Lubega yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.